naye abantu abamu kyetumaze okulaba lwaki tubayita liggwa nti omanyi mu Bayibuli egamba nti Mukama bwe yayita abaana be n'emiki kati waliwo woolaba nti kati mu lukuŋŋaana luno Mukama yatuyise era ne mugiramu neki kati olumu nga weebuuza Mukama ate nga Mukama yatuwa amaanyi ag'okulinnya ku ki kati olumu tujja kwetaaga Mukama kati nga njagala okumaliriza nga ngamba nti sirowooza nayo kulinnya lyo have I mentioned your name yet? Not mentioned my name naye mbadde nsaba scriptures ezimu tuzivuunula bubi scriptures etuzomye mu Bible gye ziriyo nga teziriyo ne Yesu bwe yajja twaze buliriza listen twaze kusupportinga Damasco era Mukama concert eno tukusaba nyingi ezisaze tukaabye amabanja nga mangi naye tusaba ku mulundi guno yamba omudduwo yamba omuweerezaawo Damasco aleme kukaaba maziga nga concert ewedde ejjule afune abantu afune ne ssente mu Luganda naye kati waliwo olumu wolabira nga n'okunoonya ensonga abamu no beebuuza obuweereza bwabwe kubanga ffenna tutukkiriza tuli baki baweereza nti ono muyimbi era okuweerezebwa kwakola ki mu kuyimba ono munnamawulire obuweereza bwe bukola ki kugamba nga buli omu mu buweereza bwe bugenda buzimba amiina si kyekyo naye kati waliwo obuweereza bw'abantu bw'onoonya mu Kristo n'ogamba obuweereza bwe mu mubiri gwa Kristo buliwa mukitegedde kyetugamba kyetuva tuliyita Pawulo yaliyita ki liggwa amiina so nsaba Mukama naye n'ekirala nze nga nze kino nkyogera nnyo nti Mukama yagamba Bayibuli yali esomesa ku kibi nagamba bw'olaba ekibi totambula kikole ki duka misinde amazima amatuufu waliwo sometimes bakyogera batya mu Luganda olutuufu obugumiikiriza we bukuggwako nolaba nga Mukama yeetaaga n'atukola ki n'atubeera nnyo tukyetaaga nnyo okulokoka naye abantu abamu kyetumaze okulaba lwaki tubayita liggwa nti omanyi mu Bayibuli egamba nti Mukama bwe yayita abaana be n'emiki kati waliwo woolaba nti kati mu lukuŋŋaana luno Mukama yatuyise era ne mugiramu neki kati olumu nga weebuuza Mukama ate nga Mukama yatuwa amaanyi ag'okulinnya ku ki kati olumu tujja kwetaaga Mukama kati nga njagala okumaliriza nga ngamba nti sirowooza nayo kulinnya lyo have I mentioned your name yet? Not mentioned my name naye mbadde nsaba scriptures ezimu tuzivuunula bubi scriptures etuzomye mu Bible gye ziriyo nga teziriyo ne Yesu bwe yajja twaze buliriza listen twaze kusupportinga Damasco cause eriwo ya concert ya Damasco kale banaye mwebale nnyo Mukama abatuweera omukisa nkwagala nnyo ku Bible temerabira okujja ku kivulu kya Damasco fenga abayimbi tugenda kubaawo tukole ki tuyimbe amiina ate njagala twongere okuwagira nnyo gospel music yes ddala abayimbi na buli muweereza yenna alina kyakola ki kyakola n'abataneezuula kiki buweereza bwabwe bwennyini bwe buli tusaba Mukama abawe ekisa obuweereza bwabwe babukole ki kubanga nga nsiibye njogera wano nga tukyali okuva we twakula nze ku nnyimba ezimu eza inspiringa abannamawulire ekyogedde nnyo ennyimba ezimu ezatu inspiringa nga tukyayimba nga tukyali baana bato oluyimba baluyitanga Yesu agamba jangu nga bwoli okitegedde so ne tukula nga tukkiriza naye kanina kakugambye nti olumu sometimes abantu baluzinga focus amiina oluyimba Laneke yaluyimba so nensaba Mukama akomyewo ekisa ekyo ekyokuyimba yabadde afulumizaayo ennyimba nga 2 omwaka guno oba n'oguwedde kati nsaba nnyo abannamawulire
muwagire nnyo ennyimba ze, amiina, asobole okufokasinga mukola ki, mu kuyimba. Tuli wano ku lwa Damasco, don't get off track. Weebale anti kyendiko nga bwe tuzze okuwagira ku ki Damasco akola ki, oba kandeeseyo kano kalango oba kakalowoozo bannamawulire, kubanga abantu bamu balabika baagala nnyo obutaala bw'ebivulu oba ebivulu nga tebannaweza nnyimba za kuyimba kola bivulu. Mukoleyo ekivulu ky'okwogera, abantu abamu bajje bakoleyo ekivulu nga boogera boogezi. Mukama bampera omukisa. Damasco tulabagane ku TikTok. Katulabagane ku TikTok. Wano waliwo abantu 10. Omwezi gwa August muzibu nnyo. Lwaki ngamba nti muzibu? Tuyina abayimbi aba Nigeria, tuyina abayimbi aba Nyarwanda, tuyina abayimbi aba America, abayimba ennyimba eza gospel abagenda okubeera mu ggwanga. Ng'omuntu ayagaliza industry, ng'omuntu ayagaliza omuyimbi wa gospel we Uganda, n'enkuba omulanga ku TikTok, n'eŋŋamba Damasco nkwegayiridde jjayo ekivulu kyongereyo, ne mugamba toyina mafuta, bali abasajja balina anointing, era abantu ne banvuma, abantu ne bankalakata, naye nga mbabuulira mazima. Naye bwe nazzeeyo Damasco nannyonnyola ssente ze yakateeka mu kivulu, ne ŋŋamba weewaawo tetulina omusaayi gw'eggwanga katugate emikono. Era ekindeese wano olunaku lwa leero si kulwanagana na muganda wange, naye omusapootinga. Era mbasaba mwenna, buli mulokole yenna gy'ali, tukoze ebivulu omwaka gwonna. Kupi yalina ekivulu yakaaba, abayimbi bangi aba gospel abategese ebivulu ne bakaaba, ebisaawe nga temirimu bantu. Kyokka ennamba y'abalokole mu ggwanga erya Uganda mwenna mumanyi bangi. Bajule wa Kayanja, bajule wa Bujingo, bajule wa Senyonga, bajule wa Kiganda. There are so many Christians mu ggwanga erya Uganda. Era mwenna tubayita yonna gye muli. Ennaku z'omwezi nga 17 mujje tuwagire Damasco Sesanga. Mbegayiridde, mbamanyi mugendagenda mu bivulu by'abali, mutijja nabo, naffe tuyina Yesu, naffe tumuyimba. Banange mbegayiridde mujje tuwagire Damasco. Ebintu ebyokuwagira abantu abatali baffe, tuwagire ekyaffe, tuwagire endongo ya gospel eya Uganda. Damasco nkwegayiridde, nsonyiwa olw'okugamba okugyayo ekivulu. Ekivulu kakibeereyo. Abalokole mwenna gye muli, oba tugenda kaaba, tujja kaaba ne Damasco. Naye Damasco tukusuubiza tugenda sanyuka naawe ng'ekivulu kijjudde. Njagala just kubajjukiza kitujje tuwagire, amiina, ng'oggyeko ekyokugamba nti njiri, naye n'enjiri yeetaagamu amafuta agakola ki, agagitambuza. So kyobalaba njagala nnyo okwebaza abantu bonna ba sponsors, abayimbi abagenda okuyimbirako Damasco. Njagala n'okwebaza Musumba ne the whole church at large okuba nti tugenda kukolera wano. Kyenyiza okwogerako kiri kimu nti ngenda kuyita abantu era ngenda basuubiza nti temugenda beera disappointed because Damasco fena tumumanyi, abatamumanyi ffe tumumanyi, so tubashuwalinga nti agenda ku deliveringa the best. Y'omu ku ba gospel artist abayimbi, bwe twogera ku bayimbi bwe bayita omuyimbi. So kyekyo kyenyiza okubagamba nga 17 August tubeere ku worship house mu parking lot mwe tugenda okubeera. Mukama bampeera omukisa.